ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale mwenna abeekumira mu kutuguno gwa Unique Media tubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasiibye mutya gwe yenna gy'oli gy'osinzira okuba nga ate otulaba Unique Media ekyano gy'oliko Samike gemannya agange kamera Roland tannatereera so byonna for now fa ababikola kati ku kamera nzera kanneeteekeko Sami era yali ku kamera era bwe kiri Mukama mpadde amaanyi Mukama kato webala amaanyi kale JS munoonyeeko nga olabye akalangaako then Yoshitech naye ali awo Lubaga Road bintu bya computer then JS ye bintu bya kujjanjaba awabawo ebirwadde ebimu nga ggwe olina kubijjanjaba n'osaba Katonda n'aba nga ataakuyambako okubeera ng'owona obulabe obwo bw'olimu naye ng'otaddewo at least action so munoonyeeko alina nsana awo ajja kubeera nga ataakola ku bulungi nnyo. Then Yoshitech yewa bya computer technology njagala website njagala app data wange yabuze babye zigundi zange akaunti zange byonna ojja kubeera nga ate omukubirako ajja kuba nga akuyamba mu kalango ako kennyini. Then tulina Roland ye Rolsa yeeyita Rolsa company yagituuma Rolsa yakola bya cake zonna z'oyagala pate zonna z'okola n'ekika kya cake kyonna ky'oyagala Roland ajja kubakolako bulungi nnyo nnyini ddala ojja beera nga ate omunoonyaako ajja kubeera nga akolako bulungi nnyo nnyini ddala. Then Josam bintu bya ttaka oba olina ettaka ly'oyagala okugula olina ssente zo okoye
okoye opangisa oyagala kuzimba ettaka ddene lyoyagala oba ttono, oyagala nnyumba ziwedde nga zoyagala okugula oba oyagala bweru wa kibuga oba mu kibuga na oyagala lya kyapa oba ndagaano naye waliwo ayagala eri endagaano teri muntu ayagala lya ndagaano just ebambeera oyagala lya kale kati kankyuseemu oyagala lya kyapa oba embeera ekusobozesa lya ndagaano nga lyosobola jangu tujja kubeera nga ate tukolako abaana bangira abangamba bababba ssente zammwe simanyi ez'amataka bannaye mujje kujjosama ajja kubeera nga ate abayambira ddala mufune ettaka ettuufu italiiko nkaayana nga woligula lifuuse liryo lubeerera paka wooliyagala ate okola ki odyejjako oba odditunda mbamba maze obagjeeko engalo kale ntandisewo enti esebo omusirusiru watategeera bintu bya mugezi kiri understandable kituufu kitegeerekeka omuntu omusiru watategeera bintu byalina magezi byayogera kiri oke tukitegeera nti ono obusirusiru bwe bukoze eki bwe bumutawaanya naye ate omugezi watategeera musiru wabaawo ekitagatta bakiri oba muntegedde omusirusiru watategeera bya muntu mugezi kiri oke because omusirusiru tujja musabira amagezi agafune asobole okutegeera naye ate omugezi watategeera bintu bya musirusiru twebuuza katono amagezi kika kigaali ate naye lwaki ntandisewo entyo nti bingi byendaba ebitambula ku media nja kwogera nnyo ku bintu ebigenda maaso mu church. Bwe njogera church sigamba church yo gyosabiramu oba eyange gyensabiramu oba Jeremiah gyalimu oba ewakawo okuŋŋaanira nedda. Wema njogera church nkigatta wamu. Nti nze nno nsuubira oli waaba akoze ekyobusirusiru gw'omugezi mutereeze bwekiri naye ate tomuvuma kukka ku levo ye bwekiri wakati weeba mbizzi kyegeza embizzi ekugjeeyo waggulu ekuleese mu bisooto kati mweddugazza mwenna emba mutegeeraganye simanyi oba bantegedde bajja kutegeera awo nvuddewo kale kati Jeremiah njagala osooka obuuze ku bantu abo then tube nga ate tweyongerayo tuwulire ne gye wabulira manyi namaze kuba mulanga n'olyoka olabika yes buuza ku bantu taata. Kristo yeebazibwe, abaweereza ba Katonda mwenna mbabuuzaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era ne mbeebaza olw'okuwangayo obudde ne muba nga mubaako bye musharinga Unique Media ne mujja ne mulaba ate ne mubaako bye muzimba munda mu mitima gyammwe kubanga message yonna ya Unique Media ebangula ku bwongo wabaawo ebintu by'oba tomanyi Mukama n'akusobozesa n'okola ki obimanya. So eriyo mikwano gyange eyo bangi abali mu biyumba abali UK mawanga gonna ag'enjawulo so agamalayo njagala nange atwala omukisa guno batumirako n'abo abatubeereddewo mu mbeera zonna batukwatirako mu mbeera zonna financially tuwa ku magezi advices ez'enjawulo okulaba ng'omukutu gwaffe gusobola ogenda mu ki gutambula bulungi. Nakulaba obatiza esebo muyina schedule mu kubatiza nti buli bbanga liti mubatiza oba abawezeewo bojjawo anti kaakati okubatiza tetukyayina kaseera kubanga amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo gali kumpi kati amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo gali kumpi waliwo tetusobola kuwa biseera kati bwonkubira leero nongamba ono waliwo amazzi njagala kubatizibwa nyina kudduka misinde zijje nkubatize era twali twakamala kuva mu kubatiza omwezi guli oguwedde tegwabadde guno gwali gulinga 25 tubaddeyo nga 22
Kusanga mwezi gwanguwa. Mwezi gwanguwa. Eri video twagikola mwezi guwedde. Katwabeerayo mu kubatiza abantu bangi bajja ne basumuluka bajja ne babatizibwa naye nga ate kyakwesalirawo. Just awulira nga yakola ki? Kubanga tugamba nti bwe tulinda abantu bano bakuŋŋaane akadde kaba kawanvu. Waliwo omuntu gy'osanga nga ye ayagala kubatizibwa. Kati ate olina agamba nze nkyali bweru naye bwe najja nja kukola ki? Onzijewo kubatizibwa. Kati tukyalina budde nti ono tujja kuŋŋaana mwezi bwe guti. Era na bano badde bawezeewo nga tuwezezaawo abantu badde nga 10. Badde bawezeezaawo abantu 10 ate nga waliwo n'abalala twasooka okuba nabo. Kati tubayita wamu. Mwazeemu ne mubatiza. Jeremiah aleka naawe. Kuliwa kwe nategeerako. Okwa 25 omwezi oguwedde. Kweko kwe nategeerako. Kweko kwokka kwe wategeerako. Kuno tewakuŋŋambye. Wajuzidde nti nkuliira munda. Okay, mwenna abaagala obatizibwa ng'okiwuliramu emirembe bannaye batizibwa. Kubanga obudde tewali. Ayina omukisa ogwatula ng'oyagala kwatula yatula. Nga kaseera kakyali tolinda nkyoba luli. Kati ate abatya amazzi. Kana nalaba waliwo abajjanga anti kati olaba abantu si kutya mazzi. Omuntu bamutonda nga ali strong. Omuntu bamutonda nga w'amaanyi. Kubanga omuntu yafuga ebitonde byonna kagaba amazzi. Yalina obuyinza kukyo. Naye wabaawo emyoyo nga tegyagala oyo atuuke ku mukolo ogwo era egisimu gikyankalana mu kaseera ako. Mulimu bye tujjamu tugamba bino bisasamaza. Waliwo bye mwajjamu. Bino nedda. Kitegeere. Naba batya amazzi. Amazzi si gatya munnange. Ateekayo ekigere ekyo omuzimu nga tojja. Kati mutima abeera n'emitima ebiri gumugamba genda magatogena. Genda kugenda. Agenda okudde nga tumaze omujjamu. Era ebisinga giyombera awo. Waliwo bwe nalaba ng'eddoboozi erimuvaamu si lya buntu. Ng'eddoboozi lyo ddala. Waliwo ate ne gwe twagobako obugobi. Naye ng'ate si eyo gye twali. Waliwo gwe tugenda omuleeta mu mazzi bakkiriza bulungi n'ayitamu. Ne mbagamba bamugobe. Kale, eyo tuyitiddeyo buyitizi naye just kulaga nti okubatizibwa kikulu, okwatula kikulu, era nze nsuubira nga nze manyi batera okunkwata ensobi naye mbyogera nga nze nsuubira woba ebyo ebibiri tonnabikola obulokole oba oli mu bweyita bweyisi oba oli bbali kubanga bwe tubatizibwa tufuna ekirabo. Omwoyo Mutukuvu Yesu abeerawo okuba nga atuwa advice mu buli kimu naye tuba tetuli bamativu munda mu ye nti aggumidde. Kubanga Bayibuli eyogera mu Yokaana 3 ndowooza olunyiriri nga lwa 6 negamba nti omuntu bw'atazaalibwa na mazzi tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati amazzi eno eringa ntaana yaffe mwe tufiira ne tuweebwa obuki kye bayita born again. Nti omuntu bambi bwe kimuyamba n'azaalibwa bujja ng'abadde yayatula obulokozi n'addamu n'agenda n'amazzi n'annyikibwa aba atuukiriza amateeka gonna n'obulombolombo bwonna obwa Kristo. Kuba akalombolombo aka Kristo ngeri gye kwali okukomola okw'omubiri. Kati n'asalawo aleete kubatizibwa nga tekusosola buli muntu. Kati buli muntu yenna abatizibwa ayingira mu nnya Kristo Yesu naye mu ndagaano enkadde tewaliyo kubatiza. Ne Bayibuli egamba nti baabatiza. Bajjajjaffe bonna bakola ki? Baabatizibwa. Kati mu ndagaano empya tugenda okulaba ng'okubatizibwa kwa ssekinnoomu. Naye baasooka ne babatizanga mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Nga Kristo tannaba kuyingira ntaana. Ne bwe yava mu ntaana n'abagamba kati babatizibwe okuyingira mu linnya lya Kristo Yesu. Katubatiza okuva mu linnya lya Kitaffe era tugamba tukubatiza mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu okuyingira mu linnya lya Kristo Yesu. Okikkiriza nti ye tumubatiza nga tumunnyika
Kale mwenna abagala tuyambako bannange ku initiative gye tuliko ey'okuba ntufune ebyuma ebya podcast atwala creating awo some space studio tubeere nga ate bino ebyokuzunga mbw leero tukoledde tubijjeewo so mwenna asobola otuyambako nga okiwulira mutima tube baako kyotuwa si bingi nnyo bye twetaaga amplifier speakers, studio speakers, microphones, lights, you know, furniture. So oyo naye asobola bituyambako oba gy'oli bituwe gwe wekka akiwulira gwe atakiwulira bambi tokaka mbeera ate kuba kukola mulimo gwa Katonda kubanga buno obuweereza obulaba tetusobola kubuyimiriramu nze kati kana akasimu kano okalaba bakampa buwi olina ngamba nkakuwadde ogenda okola omulimu gwa Katonda mulimu emitwe tulina okukwasaganyizaako nga si byakukaka just ng'oli akiwulira oba okiwulidde ng'oli akiwulira mutima gwe nga asobola okuyita ebbali naga nti Brother Sam nze ekyo nkimala nze kano njakkajjawo nenfuna ngamba ekyo nkimala ate nziramu okudda wano nti batawaanya naye kati ebintu bino biraba bisinga bino Brother Sam abantu bangi tulina abalokole ng'asobola okujja wano Unique Media nafuna mulimu abantu abalokose nga akyusibwa ategedde amazima naye nga amazima geetaaga tugapushinga ate gatuke kubalala kati ye buli lwakola ekyo aba apushinga amazima gano gagenda eriwa kuba tero gyagenda owulira ti omusajja nkubye miliyoni 6 abaana bababba ti omwana yagizaawo naŋŋamba ati nanga tisokoweza kale ebirooto introduction twagibawa tannagira bagenda ogirabe saa tuddeyo nnyo mabega leero twakibawa dda so ng'ewalabye ndowooza bamaze kulaba n'ojja yonna gy'obadde obulidde mbadde mu kubatiza ate nga nvudde mu kyokubatiza tulinayo n'omukolo ogw'embaga embaga eya Kristo kale ebirooto bino bitawaanya nnyo abantu ate nga nkakasa bukakasa nti 99% if not 100 ffenna tuloota bwe kiri era osanga omuntu n'agamba nti nze maze ebbanga nga siroota omugamba naye olyoke bulungi at least buli muntu yali aloose abantu naddala abo abasinga kubanga tebaloota buzibu problem ebanene nnyo so naye era bwe buba mu bulamu bwa bulijjo oyo muntu abeera ali ku oxygen aba akeesa lukya either bw'abanga talaba mu kirooto alina okubanga mu buliwo aba alaba kitegeeza kana amabasa agali emmere ng'asobola okulaba ebintu eby'enjawulo ne bw'abanga tafunye ekyo naye ng'asobola okulaba ebyo kisoke naye bw'abanga talina vision ate nga naye talaba wano mu nsi ey'omubiri bw'aba mulwadde aba ku oxygen ng'essaawa yonna akola ki ayitamu kale kati okuloota si kyekizibu tuloota okulootako tukola ki tuloota n'abandaba bakola ki bafuna ebirooto obuzibu buli mu kutegeera bye tuloose nesebo okuloota si kyekizibu tuloota obuzibu buli mu kutegeera bye tuloose akati atugenze ku topic eyo kubanga twajanjula netusomesaako katono nenja tutandikira awo wennyini wenakoma then tukivuge nga tukitwala mu maaso abantu basobole okubaako bye bategeera n'olw'ensonga eyo nga sinagenda nja sooka okwebaza Kristo kubanga abadde wa kisa eri obulamu bwange n'eri obulamu bwabo bonna abatuwuliriza n'abatulaba abawaayo obudde bwabwe data waabwe buli kimu ne bajja ne batulaba nsaba mukama waffe Yesu Kristo atulungamye olunaku lwaleero nga tugenda mu kuyiga ku lunaku lwaleero era tusaba omwoyo omutukuvu ake y'abaasomesa era alungamye emitima gyabo bonna ajjuze emitima gyabwe era abajjuze omwoyo w'ekitangaala omwoyo w'okumanya n'okutegeera omwoyo w'okubikkulirwa omwoyo w'okumanya ebyo ebiva mu bwakabaka obw'ekitangaala omwoyo omutukuvu jangu otulere ate era otulungamye mu kigambo ky'olunaku lwaleero amiina kakati ebirooto bino kategori za ngeri nnyingi waliyo ebirooto eby'obulimba ate
waliwo ebirooto abantu bye beetumiikiriza ne boogera nga Mukama tabibakoze eki nga si yayogedde nga si yayogedde. Mukama agamba abantu babbiŋŋanako ebigambo byange. Mukama anenya abasumba n'agamba abasumba bano bakyamizza abantu bange. Ng'agamba abasumba be bakyamizza. Tuli mu ki? Yeremiya 23 olusooka 23 olusooka zibasanze abasumba abazikiriza era abasaasaanya endiga z'ekisibo kyange bw'ayogera Mukama. ne bw'okomaawo. Waliwo ennyiriri ajja okusoma wansi njazikuwa. Okay. Naye endiga zino zibasaasaanya ezisinga ezimu ziri mu birooto zitya kubanga nalabako ko ku vidiyo omwami oli gwe wakyazaako wano juzi. omukulu gwe baali batutte yali ali obuli ssente nga tamanyi gye ziva. Weebale nnyo. Kakati yalina akantu ke yayogera n'agamba nti ebirooto ndowooza kintu kya bulamu bwonna. Oli bw'akwata ekirooto kyo aba akutte obulamu bwo bwonna. Oli bw'ategeera ekirooto kyo asobola okukirwanyisa naye tasobola kutuusa we kikola ki tasobola kukituusa we kirina kukola ki kutuuka. Kati Mukama agamba abasumba bakyamizza kubanga abasumba bandibadde bayambako ng'abaweereza babbiŋŋanako ebirooto naye Mukama agamba sinze nabatuma abo. Ekyo akyogera wano wennyini kwa 25 si yabatuma 25 Yeremiya 23:25. Mpulidde bannabbi aboogera ebyobulimba mu linnya lyange bagamba nti naloose. Abo aboogeza Katonda bamwogeza. Bagamba abawulira bagamba naloose era babbiŋŋanako obubaka. Yeremiya Mukama Katonda yali yamubikkula n'amuwa obuyinza n'amugamba nkuwadde okuba nabbi w'amawanga. Ebigambo byange mbitadde ku lulimi lwo mu kamwako gw'olinjogera eri ensi n'amawanga gonna. Nkuwadde obuyinza obumenya n'obusimba. Okitegeera kati kino ekiragibwa wano kiraga nti Mukama akimanyi waliyo obulimba gye bulya kyakikakasa. Akikakasa era akikakasa mu Bayibuli nti ayogera nti waliyo bakatonda abalala atali nze era mukyamye ne munvaako. Kitegeeza ategeeza nti waliyo ebyefaanaanyiriza Katonda. Kati n'ebirooto bwe bityo bwe biri. Kati ebirooto bino lwaki njijjeyo kano abantu tuyinza okuvuga obuvuzi ebirooto tebamanyi lwaki kiri bwe kityo. Kubanga abasumba be babbiŋŋanako ebirooto bino ne Bayibuli era bw'osoma Yeremiya agamba nti alina ekirooto kyayogere Mukama kyamuwadde. Naawe alina okwolesebwa oyogere nabbi avvuunule wabeerewo interpret w'ekirooto. Interpretation ebeerewo buli omu ategeere. Kati abaagala okutegeera kino soma Yeremiya 23 yonna yekijjayo bulungi jja kutegeera. Era bw'okkirira wano wansi mu 32 wano soma wa 32. Ddala ndi mulabe w'abo abawa obunnabbi obw'ebirooto ebikyamu. Babyogera ne babuza abantu bange n'obulimba bwabwe obutaliimu ate nga saabatuma wadde okubateekawo. Tebalina kye bayamba bantu bano n'akatono bw'ayogera Mukama. Ebokoma ndowooza otegedde. Ebintu bino byonna biri open. Agamba nze sinze nabassaawo era waliwo wenga sijja genda nnyo naye alina wagambira nti babbiŋŋanako obubaka bwange. Obubaka bwani bubwe ne babukola ki? Abamu ne boogera biva mu mitima gyabwe ne baagala okukola byatayogedde ne bafundikira nga babuzizza ki? Kyovula mu kutandika atandise anenya. Mu kunenya Mukama wansi n'ayogera ensonga lwaki anenya. Bayibuli eri open wansi agambye abasumba bano bakyamizza endiga zange. Ndi mulabe w'abaki
gw'abasumba kubanga bakyamiza endiga zange ne ziddukira ku busozi n'obusozi bazikyamiza kati mu kuzikyamya ajja babuulira ki ekireetedde endiga zino okukola ki bannabbi ndi mulabe wa bannabbi abawa obunnabbi obwobuki waliyo ne bannabbi abatuufu bw'agamba nti ndi mulabe wa bannabbi abawa obunnabbi obw'obulimba kitegeeza aliyo n'obunnabbi obuki waliwo abawa obutuufu kati ebirooto biri sayidi bbiri ebirooto ebiseera ebisinga Mukama ayogera ng'anenya n'ayogera ng'awabula n'ayogera ng'asomesa bye bisatu ayogera ng'anenya ng'awabula era ng'akola ki ng'asomesa basiwulidde emugaba ssente Katonda talina birooto kufuna mukisa Katonda talina birooto byakuleeta bisimanya mukisa Jeremiah abantu babavunulidde ebirooto ne bamugaa kooloosa ekyo kiwedde oteredde kati kankubulireko brother Sam fera tuli mu nsi tunoonya butuukirivu eyatandika abapasumba abaasooka bonna banoonya ekintu kiki kimu butuukirivu bwokka temuliimu kulinnya nnyonyi visa bino byenjogerako tebiriimu nti ogenda funa ssente bwe ziti abalabi bange bamalamu maanyi naawe ngenda lekeraawo okuleeta ongobera ba viewers toleeta ku njiri ekyamusa anti kakati enjiri ekyamusa gyeri naye bwe naagireeta tegasa ojjano n'okyamusaamu bayibuli ennyini bw'osoma mu Yeremiya egamba abantu bange babawa essuubi ery'obulimba olina okujja n'okyamusaamu kati buli omu akwate ku kyali mu kulabirako gamba nti nkitwala ate kati kyensobola okukola kiki kino buli omu akwata awamuluma si ku TV ate kati lwaki okwata ku TV ng'ate olina ekikuluma okitwale nedda otapinge mu mafuta ojja kutapinga mu kizikiza ky'omusajja mbukwata ku TV ojja kutapinga mu kizikiza alaye basomba mwekoze ebintu katubadde onyonyola ebintu biri bisatu oŋŋambye Katonda ayita mu birooto message zawera mu birooto zibaza ekisooka okunenya okunenya kitegeeza oyina kyokoze ekikyamu ekirala okusomesa aba akusomesa otegeere kyolina okukola n'okubuulirira odde mu layini naye ebiseera ebisinga nti Sam oyinza okuba nakyoyagala n'ogamba Mukama njagala kugula bintu bino kutandika seeti eno tandika okuweereza ngeri okisabira Mukama oluusi abamu ne bagenda n'omukusiiwa oluusi abamu ne bakola kye baagadde kyonna naye ate Mukama najja n'agamba nti Sam okusinziira ku kyoyagala tekijja kukola asobola okugamba wadde kyobadde olowooza okusinziira ku kino kyoyagala tekijja kukola naye nga abiyisa mu ngeri ey'enjawulo kubanga omwoyo oyo eyaliwo mu kaseera kali leero waali kubanga Mukama ayogera mu Yoweeri 2:28 n'agamba nti ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri abazaana n'abantu bange era bajja kuwa obunnabbi bajja kulagula bajja kulaba n'eby'omu maaso kati ekirooto kino ate bodda sayidi endala eno gye navaamu ate eyo kirala ebyeri byo bikwate sayidi y'obusamize ebirooto bikwate baziyita endootolooto oba baziyita obubaka bye bayita kabaka kabaka bubaka era abasinga agamba nti nafunye obubaka obubaka babaka buki bubaka olina kubanga osse wansi n'obaka obuki obubaka kati ngyebava bamuyita kabaka buki bubaka era ebiseera ebisinga kyekiro kitwatandika ku kirooto biri ebyasooka yensonga lwaki abasinga abaloota nga bazze ku ssomero baloota kabaka batambulira mu kategole eya kabaka naye ewaffe eno mu bulokole kyangeri nnyingi kubanga Sam kasito kitwala nti Jeremiah ye mulabewo n'okiteeka mu mutima gwo n'okikkiriza Jeremiah era mu birooto byajja okutuga ng'ojja olaba ajja kujja akutuge akubuuza onfulidde naye nga
mu mutima gwo okikiriza nti ye muki ye mulabe yensonga lwaki tugamba nti musonyiwa abantu bano osobola ofuna message yo ng'eri okay ng'eri kiriya nga tulina gw'olabamu nga muki ng'omulabe kati mukama addira omusajja oba kati oba mukama asobola okukulaga ate ebiseera ebisinga nti abamu bafuna ebirooto bibi naye nga mukama ate yabibalaze naye nga abibalaga asobola obbayamba bave mu ekyo kye bakola ki kye balimu naye nga ate kye balimu tebakimanyi ntandikwa yaakyo naye nga bakivuga bakitwala mu maaso kati abantu abasinga abadde nnyo kusoma katandika kusomera awo twaliko ku mulundi guli abasinga abadda ku ssomero mukama aba bayita komawo waka komawo waka either oyinza okuba nga balutambula bulungi naye katonda leero saamu ng'era mulina enkolagana eddoboozi yo liwulira mwogerezeganya n'obaako ensobi gy'okola ogenda okuddayo okwebaka noddamanga nolaba nga atozeeyo okuddawa ewaka either bw'otadda waka odda ku ssomero kitegeeza ebintu bibiri bw'otadda waka mu pulayimale gye wasookera odda ku ssomero kati bw'oddayo mukama aba akulaga wano waseseetuse naye ekirungi ekirimu ekyo ewaka oba omanyiiwo weebale nnyo kitegeeza w'olina okudda omanyiiwo so agamba genda ewaka nga tomanyiiwo kati mukama kyabageza kulaga abantu bano katugeze nti oyinza okuba mbadde ntambudde bulungi onogwa mu kikolwa ekibi ekyekizikiza ogenda okulaba kweroota ekiro ng'otolaba ozzeeyo ewaka ewammwe gye wazaaliwa eri kati mukama aba akulaga nti kituufu wakoze ensobi naye komawo oddemu enenye ensonga zo zitereere wabuze kwe kuloota nga nzizeeyo ku ssomero kwe kuloota nga odda ku ssomero ebiseera ebisinga kirimu kategorizi nnyingi si kikwate lindako kwe kuloota nga nzizeeyo waka oba ku ssomero biri bibiri ne byonna bitegeeza ekintu kyekitya kyekimu kati onadda ku ssomero ate oyo alinamu ak'enjawulo oyo yabuuliriddwa ebbanga nga tawulira obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo by'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Bano ababa bagize ababazze ku ssomero waliwo gwe bagamba okudda eka nga mutuufu ye embeera yakola ki yasoba bamugamba ku mawuluddawa ewaka onadda ku ssomero nga buli kaseera alaba ze mu primary alaba nga musomesa ate kati abasinga baloota nga n'omusomesa akuta olupapula n'aluyuzaamu nga badde bakola kigezo n'alumujjako n'aluyuzaamu bane osala nga bakola nga ye ali awo atudde. Ebyo twasomeranga either wabanga okoppa okitegedde omusajja jjanaja kwa Sami get out oba ogenzi kakati ekyo Mukama aba akulaga nti nkulaze ebintu bingi naye tobikoze eki tobifuddeeko. So kitegeeza okusiza ku message ezo aloose nga ali ku ssomero aba bubi nnyo okusinga aloose nga adda waka obanga ali waka. Ate oyo aba ali ewaka aba anaatera okuvayo okudda ku ssomero. Anti ono aba ali bubi ono ali olwedde ku ssomero ali bubi ono aba amanya amazima ali ewaka. Anti kye ŋŋambye nti aloose nga ndi mu bigezo oba ndi ku ssomero ali bubimukko okusingako ono ali ewaka. Bwe kiri kubanga ono ali ku ssomero aba ategeddeko bingiko ate ono byatannategeera. Kati ate ono ye chance gy'aba ayina nti kye bamugamba bw'akikwata agenda kutambula buki bulungi. Naye ate ono yasooka n'ava ewaka n'ajja ku ssomero. Bwe yatuuka ku ssomero byakola tabikola ki tabitegeera. Be bantu b'osanga mu makanisa nga agabaddemu emyaka ng'asiiba ng'awaayo ensigo agiwa ekimu eky'ekkumi akiwa nga talina kyatakola naye nga obulamu bwe obw'omwoyo bufu. Kubanga ebiseera ebisinga ate abo bo baloota nga baba bakwatira mu kifo oba nalaba nga ali mu kikomera ninga agezako kibuuka nga tasobola kibuuka. Buli lwoloota nolaba nga oli mu kikomera baakisibye oba oli mu kkomera ekikomera kikiikirira kkomera buba busibe. Kati abasinga balaba ekyo nga bazzeeyo ewaka Mukama aba abayita bakomewo addemu abambaza ekyambalo. Kati ate abasigadde wano ogenda okwogerako abamu balaba bali bwereere n'aloota nga ali bukunya. Anti leero bamugamba enkya jangu ali akalimu n'agendayo n'abamulaga omu bagamba ojja kudda enkya empapula zo nnungi tezina buzibu. Nabadde akadde waka nga yeebasiimu agenda okulaba nga azzeeyo ku mulimu nga tayambadde mu kirooto nga ku mulimu ali bwereere nga bwe yazaalibwa oba nga ayambaddeko saati nga ekitundu kya wansi kiri bwereere oba nga ayambaddeko mpale nga ekifuba kiri bwereere abamu batambula bali bwereere. Kakati mu nsi y'omwoyo kitegeeza nti oba tolina mwoyo wa Mukama okubanga waali mu bulamu bwo. Ate jjukira Adamu yafiirwa ekyambalo ekyo n'asigala nga ali bwereere kubanga Mukama yamugamba bw'onaalya ku muti ogwo ojja kufa. Kati Adamu bwe yalya ku muti teyafa physically gye tulako nti Adamu afudde. Adamu yasigala muki mulamu. Naye kiri ekitangala yasigala ali bwereere kubanga Adamu yagamba Mukama nze ndi bwereere namugamba buuza ani yagamba nti oli bwereere namuga kigezo olidde ku muti gwe nakola ki gwe nakugaana. Kati abatambulira mu eyo batambulira mu kategori ey'obujeemu. So bwere butegeeza Mwoyo Mutukuvu naawe muli muti either nga byakugamba tobiwulira nga yakwambula oba okwambula nga olina obuweereza bw'oli osobola n'okutuuka ku kubuweereza obumu n'olaba nga bakwambudde ne bakwambula naye nga either buweereza bwe bukwambudde oba nga gwe kennyini nnyini
oba oyo gw'owuliza nga yakoze ki nga yakwambudde kubanga emessage gy'oreceiving yekwambaza. Bayibuli ebo gisoma esobola okukwambaza n'otandika okutegeera be bantu abatandika okulaba mu mwoyo n'abanga abeera wano n'atandika okulaba Mukama n'amugamba kino Mukama n'amugamba kino Mukama n'amugamba kino naye ng'amuwulira boogera nga bwe tudda wano ng'owulira nti mwogera kati abo babeera batambulira mu kategori eyo nga asobola okuwulira naye nga omwoyo oli amulinamu kati ate bali nga ye talina mwoyo wa Mukama abeerawo nga kituufu awulira nti Katonda waali naye tebalina communication. Bwe yeebaka tafuna birooto. Kisoboka? Kisoboka. Osobola owulira nga kituufu privacy ogiwulire ya Katonda nti ekola ki? Ate nga sifuna revelations, sifuna birooto. Osobola kiwulira nti weekiri kubanga Katonda omulaba talina muntu yenna gw'atawa bukuumi. Ne bw'aba mulogo ng'atta banne naye amuwa obukuumi. Bayibuli kyeva egamba nti atonnyesa enkuba ewali abalungi n'abaki nti asonyiwa abakozi b'ebibi n'abo abalungi okubeera mu maaso ge. Kati kino Mukama aba abalaga nti tulina okwambazibwa ekyambalo ekyaggyibwa ku Adamu kuba Adamu yakola bujeemu kwe kweraba nga ali bwereere. Yennyini ye yagamba Katonda nzize ndi bwereere. Namubuuza ani akugamba otegedde otya? Kitegeeza odde ku muti gwe nakugana. Ejeza wabaawo obujeemu emabega w'ekyo Adamu yajeema n'aggyibwako kiri nti buli w'olaba nga otambula oli bwereere sooka onoonye entambula yo ne Katonda ebadde etambula etya. Oyinza okuba nga obadde otambula naye nga waliwo ensobi gye wakoze naye yaleese ekyo kubanga mu mwoyo Mukama aba akulaga buli ddeyire ebigenda okubeerawo ajja abikulaga. Kati nkuwa ekyokulabirako nti twagenda mu kubatiza nga ne tunatuukayo waliwo abaali bamaze dde okulaba ebigenda okukola ki okubeerayo kubanga omwoyo wa Mukama alaba ebigenda okubeerawo mu maaso n'abibategeeza n'abagamba nti kakati kintu kijja kuba kati ate gwe bitegeera n'oluvannyuma nga bikoze kola ki bimaze kubaawo. Kyobola abantu bangi bagudde mu accident ku lw'ensonga nti agenda mu kkubo naye nga yaloose accident yalabye omusaayi mungi n'agwa wansi n'afa naye nga mu kyoto alaba yafudde naye ate wano mu buliwo n'alina gy'alaga n'alinnya n'akola ki n'agenda. Either eyinza okuba nga accident nga si accident. Bino eby'omwoyo wa Mukama si byakukwata. Si kikwate nti katabo. Nti Jeremiah yagambye bw'ati kati kitegeeza kino nno. Omwoyo ekirooto ky'abaakuwadde nga ofunye interpret omulungi mu kyo. Kubanga ebirooto byonna birina kuba nga bidirectinga ku kintu eki Kristo. Bw'ataba Kristo kiba kizikiza. Kale ate abaloota nga atambula. Naye buli w'atambula yeekanga akomyewo we yatandikidde. Abo be bantu kategori gye njogeddeko y'abajeemu. Nga Mukama amuwa direction n'emirimu egy'okola n'atagikola. Wali olabyeko omwana n'omugamba agenda okola kino n'ava n'agenda n'akola kiri. Kati be bantu ababuulizi b'enjiri Mukama n'abanga yamuyita okubuulira enjiri n'omusanga ng'ate ali mu birala bizinesi zibawuuba awuza nja kukolera eno okuweereza bwange kati ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.